group yonna nga bogira batudde ku ntebe awo bonna obalaba onawe bombwa ate leero gwe nasaasidde yoyo mbwa tekamu oyo yenna musaasidde kuba kino atawaanye n'entebe eyo okujja okufuga yasigwe gwasoose mu byobufuzi era ku luno weevu ye yamuleeta naye ate yasinga kubanga yakeesimbawo emirundi eki guno gwabadde gwakuna n'afuna omukisa agulinyemu yagulinyemu yeesabye kazambi yenna ne b'omunaaza mpozi nga omusudde mu nnyanja oyo gwolaba mbwa tekamu yenna musaasire nga bwolaba tebo yaabwe yonna bwetudde nga bwogitulira bwogiraba oyo mbwa tekamu kati bwomala okuva ku mbwa tekamwa ono ate emabikka eye temuli amenya tulinawo lubega mukaaku oye lubega mukaaku okuva lwe yava ebungereza n'ayingira mu byobufuzi bya wano ye byamutabukako kubanga talina kibiina kyatagenzeemu lubega mukaaku presidential material yesimbawo ko kuba president naye abantu baga nti yesimbawo abamu bawakana era bwebanyumiza logati lubega mukaaku yesimbawo nti olimba kulaba oyo tulinawo Abedi Bwanika ate yoyo muveeko kubanga Abedi Bwanika eyamuyambye okufuna ku bukulembeze Bobi Wine ye alibadde amwagala nnyo nga ne bwamulaba yamugjamu engatto gwe yesimbyewo emirundi emeka kuba president olaba yalemwa kusumba kyaki mubuuzi olwaleero kyaki ye gyeri kubanga pasita neeri luddawo anti gimubuuzi gwe omuyite mpolampola omubuuzi nti baatugamba oli pasita kyaki ye eririddawa tusinzira tusabe Katonda atuwa obuwangaazi 2026 tujja kukomawo wano nga bonna be tugenze tubamenya nga tubamenya kubanga bonna nze kinasinza okusanyuka nti oyo abadde alangirira enkya n'eggulo era nga ye ne wabeera ku CBS tinkyaliwa NUP nkyaliwa nga ye nga mgundi akaana n'akimubuuza lwaki tova mu kibiina kyamu nkivaamu ndagawa nze nnyina ne kadi yange gye nagula era ndi bwe nti kati ye yawedde obo obadde obalaba they don't have any program for this country era olaba buli kulonda bwe kutuuka ng'azungadde eno adde eri bateekawo bubinjabinja akubuuza mu kimayimbu mu parliament waleetayo biiru kitosobola kuzitegeera kubanga olaba olemye okutegeera politics for many years obadde awadde eno adde eri kakati wuliriza kisinga okutuma which brains era ondobo mukaka brains kije yali atusizaako eggwanga be banyini kuleeta no people power betuuma banyini kuzimba mu kyabula betuuma tewali gwe bamuzimba ne bateezimba oyo mu byobufuzi yakona ye nga bw'omulaba afaanana he cannot even be an LC tugwayiza girako ze presidential level at the presidential level gwe bazimba otesobola de kubeera LC okay Honorable Rutamaguzi Semakula akiikirira Nakaseke atuwuliriza yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajime ensonga nnyingi ze tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero ezimu ku zo mwe muli omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba okubeera nga yaleese ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya oba ekijja ndowooza mubiriwo olwaleero kyekibiina ekisinga okubeera nga kiwere nnyo kito ddala ebitagambika mu ngeri emu tugenda tunuulira ebintu bingi ebibiina by'ebyobufuzi bingi omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko naye ajja kwesimbawo ku bwa president naye ajja mu ngeri emu tuyina aba PFF beera ekiwayo ekyayawukana ku FDC eyenajja nankumbi ne bajja ne badda ekatonga kati bafoominze ekibiina ky'ebyobufuzi ekitibwa PFF nabo weebali bajja mu kalulu ka bonna ate nga amawulire ge tufuna nti mukyala Besigye ayinza okubeera nga yagenda okujja ku ballot paper bwe mumulaba temwekanga ne bino twabyogera dda ku mukutu wano nti byonna Dr. Besigye kyonna ekigenda mu maaso wandivaayo ekijja okwewuunyisa bannayuganda mu ngeri emu Mufti Mubajje mu budget y'eggwanga egenda okusomebwa mwezi ogw'omukaaga bamuteereddemu biliyoni 14 abantu beebuuza biliyoni 14 zigenda kukola ki era lwaki Mufti Mubajje
mujjukira yavaayo n'atabukira aba TikTok gye buvuddeko timutambuza amawulire ag'obulimba n'aba social media. So nga ate tugenda kutunuulira n'okwongera okugaziya ku nsonga ya Generali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni okwetondera obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bwavuddeyo ne bwanukula awamu n'okubeera nga butwala okwetonda okwo. So nga ate bannayuganda balina bye boogera birala bagamba okwetonda tekijja kukola era tekimatiza. Ye mwami Museveni yakikoze. Ebigendererwa ki ebiri emabega w'enteekateeka eno tugenda kubeera nga nabyo tubitunuulira, tugenda kubeera nga tubikuba mu ttooki. Abakulembeze obadde okimanyi nti abakulembeze abakola DF eyampuuga bonna balina ebibiina by'ebyobufuzi, ate abasinga baali bavuganyizaako ku ntebe y'eggwanga ennene. Kyandibanga kye kibiina ekigenda okusooka ng'abantu abasingamu abakulu mu kibiina bonna bavuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga. Ensonga nnyingi ezo n'ezisingako awo ze tugenda okubeera nga tutunuulira awamu n'okkuba mu ttooki. Akulira FDC Patrick Boy Amriat yanenyeza Bobi Wine ogende Soroti n'agabira abantu ba Yente, ogende Soroti ne yeefuula owaayo ne yeefuula eyamala edda, era n'anenya n'amugamba nti ensonga lwaki mwami Museveni ye eggwanga lino alikulembedde obulungi nga bw'asobodde okubeera buli muntu amanye engeri y'omukwatamu. So anenya Bobi Wine ogenda mu bitundu by'e Soroti n'atamutegeeza tekyanyiziza ye yekka n'Anita Amongi Speaker wa Parliament naye si mumativu ne Bobi Wine byagenda mu maaso n'okubeera ng'akola naddala okugenda mu bitundu eyo Etteso, Soroti. Awo wennyini we tugenda okubeera nga tuva. Nzikiriza tukwanjulira olunaku olwaleero sirinzeka mu studio, ndi n'omu ku basajja abategeera okunnyonnyola ensonga zino nga ddala bw'aba akunnyonnyodde ogamba yes. So nsaba munneegatteko twanirize mukama wange taata weeyanjule. Abatulaba n'abatuwuliriza mwenna, Yesebo amannya Mustafa Kalungi aliziggala. Nsanyusa okubalaba n'okutuwuliriza. weewaawo Si ffe bagezi nnyo ti abamanyi okuvaayo buli nsonga ne tugyogerako, Yesebo naye tugezaako okwogera ebimu ku ebyo ffe nga bwe tuba tubirabye. Yesebo Bw'oli waddembe okugamba nti bw'okirabye si bwe kikola ki ate era ddembe lyo. adya ddembe lyo. N'omulala waddembe okugamba nti ddala bw'okyogedde kyekituufu, gwakkiriza tukwebaza n'omanya nti ddala kyetwogedde kyekyo, naawe awakanyizza ate kiba kirungi nnyo kwesima teroziteekako okwo n'okuba n'otuwabula noga nti ekyo kyoyogedde tekibadde kituufu, kyandibadde bwe kiti. Tukisanyukira nnyo kubanga okuwabula kwe kusinga buli kimu kyonna. Era ennamba z'essimu ezo muzikozese nnyo gwe awulira nga tomatidde oba ng'osigaddemu akakunkuna. Osobola okweyambisa ennamba z'essimu ezo n'otuusa okwemulugunyako oba n'otuwabula n'otugamba kino okusinziira ku bwe mwogedde mwandikoze bwe muti. Now tetugenda kubeera nga tulwisa nnyo mukama wange ebigenda mu maaso mu nsi obiraba. Okumenyeramenyeramu tugenda mu kalulu ka 2026 ebigenda mu maaso obiraba. Obunkenke bungi vaawo mpitewo mungi. Akayisiŋŋanyo mu by'obufuzi kati abacrossing okuva mu bibiina ebirala nga bayingira ebibiina ebirala bangi okukamala kati. Ke kaseera, in fact kati kalinga ke kaseera aka transfer mu byemizannyo nti osala okuva mu NRM n'ogenda eno nonava mu NOP n'agenda mu NRM n'ebiringa ebyo. Wakati mu bigenda mu maaso njagala tutandike nga tetunnatuuka ku kya musajja Mpuuga. Abajja okwesimbawo mu Buganda, in fact mu Uganda ku level ya Uganda
nga basusse obungi bano bayambaani era tutandikire ddala kwabo abalowooza okubeera nga bagenda kwetaba mu kalulu ka 2026 Muhammad Nsereko ajja kwesimbawo nga president ajja ku ntebe ennene ey'eggwanga. Muhammad Nsereko ajja neyanziza nnyo mukama wange naye nga setunagenda ku Muhammad Nsereko ajja kumusonyiwa kyonna kimumpiira kyekimu tuddeyo wali president wani amuyatu yayombedde tugenda tuuka waawo kuba mbadde njagala nnyo nkireete ku kino nti kino kyobuuziza ekibuuzo lwaki abasinze okujja okwesimbawo mu Buganda bali mu Buganda kati nga njagala kusooka kukulaza wali okitegedde bulungi ekyayombezza bali kyekino yasindika abantu kyalowooza ekyayombesezza bali kyekino ateekawo abantu bano okwesimbawo balwanise Bobi Wine ye kyasuubira abateekamu ssente bwe bajja mu Buganda ne beesimbawo baba balina kye bakendeeza ku Bobi Wine. Kakati bali kyekyabayombezza buli muntu yenna yalabye Bobi Wine ng'ali babadde teeso ng'ate we babadde bakuŋŋaanidde yabadde nga woteeri wabadde mu miti nga tebayimiridde abantu bonna nga kwa omuntu abatudde otunula kuba bedde otunula amaaso ne gakoma kituufu kitegeeza yabadde namungi n'otuna n'okyusa amaaso ate nga bonna bategese abantu babe babategese bulungi ng'abasajja abakulu bokka bolaberera abagundiivu nga be basoose ku front wa oba tutegeera bulungi nga bayitirivu be basoose. Kaakati amuli ati bw'amala okulaba abadde bagala nti Bobi Wine ali mu Buganda kyembadde njagala okujjirayo okusiigira Buganda bw'aba yagikwata kati bali balaba babadde bagamba mukama waabwe ene waffe tasobola tumunywereze wano mu Buganda waali kati abalumbye kakati eyatunuulidde ekintu ekyo neyabadde mu State House n'atunuulira n'alaba namungi w'omuntu ng'atudde kubanga omuntu atudde ku katebe omulaba bulungi obedde otunanula ng'amaaso gakomye ate nga abalala babadde mu miti abalala babadde mu tenti kati bw'omala okutunuulira ekyo gwamuli ati sipiika abeeyita bakabaka baayo badde balina okuyomba omusajja tubadde tumanyi nti pulezidenti bwamukwatako wano mu Buganda n'aleeta Bampuuga n'aleeta Bansereko aba amugonza obategedde bulungi naye bwe kibanga ekyo kyekifaananye bwe kityo kyanjawulo byaliko birala. Ensi egamba nti Muhammad Nsereko muteesa mulungi mu paalamenti era bagamba nti bw'abazze ku bukulembeze yaba takoze ensobi olowooza ki ku kujja kwa Nsereko ku bwa pulezidenti mu Kampala mu gundi ezisinga mu Kampala wano mu Kampala district eya Nsereko y'entono gyakiikirira kino ekisanja kyakusatu bwe mbaseerabidde kituufu y'entono naye muteesa bulungi nga bw'oyogedde ebiteeso byateesa ebirungi oba ebigambo byayogera nkyukakyuka kyeri mu bannakampala abakuŋŋaanibwako ebyobufuzi wakiikirira ndaba twongera kufuna binnya mu nguudo buli kimu ng'ate we yasookera okujjira kubanga twali bale tugaa tetaliko na kubuuza ali mu kibiina ekifuga mwali bino byakukyuka mu bukyusi mutere bino kukyusa bukyusa lugoye naye nga munda ekiri munda vesti ndala y'Ensereko naye Kampala yokka gyakiikira yokka kubanga yasembayo okuba n'entono kiki kyagikoledde mu biteeso bye mu kulondoola ng'ate alina n'abamuyambako mwe muli KCCA n'ekiki mwe muli kiki kyakoze gwe woosuubira noga nti asobola bulungi okujja kuba pulezidenti atambule Uganda yonna nga n'akalulu akawedde 2020 teyakawangula naye akimanyi yali abisana ne chairman Nyanzi yamuwangula yawangula naye olw'omutima oguli mu Nyanzi ogukyamulemesezza okumanya nti eno ssente eno ya kibi kangoberere muto wange kyaga nti eno ya kibi yafaguya bufagguya kyekyo kyokka kyekizibu ekyaleetera Nsereko okuba mu parliament
nze ayogera ndi mulonzi wa mu Kampala Central mwinnondera kyenjogera nkimanyi tebambuulira kibuulire ate nga akalulu nakalimu wakati so si kujja kalonda nenzirayo eka nenneebaka kazibe kampeyini nazirimu okuva nsereko yatali kukola ki okwesimbawo mumanyi kubanga wali waloga nti namusiŋŋana niye okuva lwe yajja lwe yatogerera okujja ku kaadi ya movement n'okutuusa kati talina kyanjawulo kakati gwe ŋŋambe nti olwaleero Nsereka avuddeyo ajja ku bwa pulezidenti tazze ku bwa pulezidenti wabula ekigambo kino nze nkyogera nnyo nti omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Museveni ayina abantu bamuleeta kati nga bwolaba olwaleero bwe tubeera ne twogera ennyo olinamuga nti omusajja oyo mulaba bwe tumusika ne tumuleeta wano naye ng'ebigambo byenjogera bikomawa tebirina bwontwala mu luseggeere lw'abantu tomaze kunnyonyerezaako kubanga ebintu omuntu mwogera omuyita osooka munyonyerezaako ekyo nkyogera bulijjo sooka omunyonyereze famire ye eri etya kyekikulu yakuzibwa atya ava mu famire ki yasoma atya ebyokusoma ke biri bitya ayimiridde atya kati bakuleetere tigenda kukuwa mulimu niye olwaleero oli amuyita n'amulimba n'amugaa nti oyo musajja musunsuzi wa nsonga azinnyonnyola bwe tumuleeta wano kakati olwaleero kyekiriwo nti olwokubadde Nsereka abeera ate ne betuba nga twatudde n'ensereko tusobola okwogera abantu tulalaga nti omusinzi bulungi kituufu okitadde bulungi kubanga bingi byetulaba byayogera nga n'obuuza lisaanidde okwogera nga ye bwafaanagana bwali ate nga MP si byalisaanidde n'omutunulya kyayogera ng'olaba nze ennaku ezo waliwo we nali njagalira ennyo gundi we yafiira ani Ssegirinya we yafiira yayogera nnyo ng'ate byayogera yeesigamye ku ddiini feno mu ddiini ewaffe mu busiraamu tugamba ng'aleeta ne hadiisi ez'obunyonyi nga aya bw'azisoma kifuula nnenge okitegedde bulungi nayagalako nanyoonya nnyo engeri gye mimwanuka naye nga kandeka Nsereko nti genda mu byobufuzi bino ebyeddiini birekere baseeka sooka oleke nga bw'aba annyonnyola abantu butereevu akozesa nnyo eddiini n'aggyayo hadiisi n'aggyayo ne aya ffe waffe tuziyita za bunyonyi kakati gwatudde n'omuwuliza bwomulala nti olaba aleese nakyafaayo akijje na mu ddiini musajja mugezi aleese na aya namba musajja mugezi ye n'agisoma kifuula nnenge n'agivundula ye nga bwakola ki bwawulira ayagala gwamuwuliza noga nti omusajja mugezi kati atamanyi nga nze otyo noga yasaanidde okuba ku bwagavu wa pulezidenti abusaanidde omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti Nsereko musajja muganda Bobi Wine musajja muganda Nsereko aludde mu byobufuzi ebbanga lwaki Nsereko byayagala okukyusa lwaki tasinkana Bobi Wine n'amugamba n'amwegattako n'amugawo waayi bino tugatte amaanyi tubikole ffenna lwaki ayagala kujjanga ye muno mu ggwanga tulina abantu babika bisatu waliwo omuntu nga ye tayagala kukulemberwa ne bw'aba nga amukulembera amulaba amusinga naye asooka kumutwe kyekyegambye asooka kumutunuulira oyo ankulembera atya avaawa afaanagana atya abo tubalina ye katobolo ya mpuuga tebaagala kukulemberwa newabeerawo oli nga ye tawabulwa ye ekikye kyayogera kyekiba ekituufu ye gurupu ya Nsereko kakati olwaleero ekibuzo ky'obuuziza kirungi kubanga ogambye ti Nsereko musajja muganda nze kamwongereko bibiri ekisooka musajja muganda emyaka gy'alina gye gimu n'egya Bobi Wine si bwe kiri gye twandibaliruka nti be bavubuka be kamwongereko n'ekyokusatu musiraamu oba ontegeera bulungi gwe tumanya nti obwongo bwate buli shaapu alengerera ewala tanywa bitamiiza takola ki kati ebyo byonna n'abeera nga abirina naye gwe olowooza ye okuva lwe yatunuulira okuva lwe twalonda 2021 n'okutuusa kati tatunuuliranga n'alaba nti Bobi Wine asinga bwe nkwata ebirowoozo byange
n'amaanyi gange nenga mutwalya bwe tuba twagala kukyusa ggwanga lino kiyinza okutuyamba kubanga eggwanga lino olwaleero anajja mu ntebe tajja na bigambo tajja wa bigambo ajja lw'abantu kumwagala ne bamuwa akalulu so si kwogera nnyo singa kwali kwogera nnyo singa ffenna tuli mu paaliyamenti kubanga mulimu n'abali mu paaliyamenti ng'omusinga okwogera bulungi nnyo ng'oyimirira n'ensonga zo n'oziteekawo bulungi nga tomumanyi naye olw'okubadde oba olina ekikugaana ng'ate oli omulaba akusinga kakati n'ensereko bwato wafaanagana ti n'ensereko ebintu bibiri abirina kato ayina fitina efitina eyo gy'ayina kyovola ati olwaleero kyekimuleetera obuzibu bagensereko bakolagana ne Lukwago kyogereko okuva Lukwago lwe yajja ku bwa Lord Mayor kubanga ono yamusiŋŋaana nga MP wa Kampala naye bakolagana yamusiŋŋaana ono ye yasikira Lukwago ku bwe MP Lukwago bwe yavaayo ono n'akola ki n'addayo Lukwago ate agenda okuddayo ate Lukwago n'adduka n'ajja ku bwa Meeya olaba nti kape zaali badde anyumirwa nnyo nga gwatuukako abadde mu paaliyamenti ate ali mu Meeya nga amulumba amwebuuzeeko naye asobola okukikola kubanga amulaba agamba nze mukama we nze ndi MP gw'oli Meeya wabula yamutemera n'empende ezimukuba omujja muki nsereko kyekiri ekyenkwe kyogambye mu bintu byonna byolaba mu bantu bonna abazze mu bibiina byonna bye tulina bino zikino njagala nkikuwe ebiri ku mulamwa biri ebibiina ebyo tukkiriziganye tugende ebiri ku mulamwa nti byo byagala kukyusa ggwanga bonna bolaba abajja bonna biri ebyo tugenda tuukawo waliwo ekibiina ekya PFF kyekya ekiwayi ekyava ku FDC ne kifuuka Katonga kino nga kyekirimu acting president Elias Lukwago Ibrahim Ssemujju Nganda omuli abantu nga waswabiri ye bamuyitaani ye Ingrid Tulyanawe Besigye ekibiina kino kirina okusomozebwa kyawandiisibwa nakyo kijja kuba president naye bwe nali nnyonnyola abantu gye buvuddeko nga bakakwata Besigye natunuulira Besigye mu angles 3 ne ŋŋamba nti kibi nnyo enkwatibwa gye yakwatibwamu nkyamu bwe byajja nga byetooloola bwe biti nezijja ne ŋŋamba abantu naye nfunye endowooza watya nga Besigye bamutadde mu kiseera kya campaign kubanga PFF ekituufu kiri nti egaanye okutuula mu matu g'abantu bagitunze kyekibiina ekipya bagitunze egaanye okutuula mu matu g'abantu ne ŋŋamba watya nga Besigye bamutadde mu kiseera kya campaign ne tulaba mukyala we Byanyima nga azze ku kitebe kya NUP ebigambo bye yayogera abasinga ne babikubamu ttooki ne wagamba naye enjogera gy'ayogedde eno ng'eringa eya munnabyabufuzi tabanga Winnie Byanyima ayinza okuyingira ebyobufuzi nezija ne mbagamba nti Besigye otutamulaba mu campaign tuyinza olaba mukyala we Winnie Byanyima naye byonna nga tubyogera Besigye yagamba omuntu yenna anaavaayo n'agamba nti tugenda mu kalulu oyo musiru tasobola na kumwegattako Mwami Museveni akalulu tekamuggyako tulaba leero PFF luli kibadde kisinde leero kakati bayina ekibiina ky'ebyobufuzi mu nvuuvuumu batugamba nti mukyala we ayinza simanyi oba wakiwuliddeko mbu Winnie Byanyima akyayinza okubeera okujja ku ballot paper njagala kubuuza tuwulidde ensereko n'omutunnyonnyola leero tulina ekibiina ekibadde ekyakisinga obunene ku opposition nga kiremereddwa okugyawo Mwami Museveni oli ayinza okubuuza ekibuuzo Besigye yatugamba nti akalulu tekajjawo Museveni lwaki bafominza ekibiina ky'ebyobufuzi NUP weeri
leero yeyina amaanyi. Lwaki bano bonna abagamba nti bajja, lwaki tebeegatta ku NUP kubanga bakitegedde nti Museveni emyaka 4 abalemye okujjawo ng'ekibiina, lwaki tebeegatta ne bajjeko Museveni? Era olowooza ki ku kyawini Byanyima ne FDC? neyanziza emabega kaawo twabalabako bonna abakulembeze ne Wini Byanyima wawonna nga bali ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule bonna emirundi egiwera. Oba oli awo balina enteeseganya zaabwe nga Ssemujju-Nganda bwagamba ebyo tujja bigendamu nnyo tomanya ye bujja tukyalinayo emyezi bulungi tukyabuzayo emyezi 6 mulamba tomanya naye okuddayo emabega wali lwaki ekibiina kino ekyabalukwago kigaanya okutuula mu matu g'abantu. Ekikigaanya okutuula mu matu g'abantu bannannyini kibiina abantu njagala abatula mumpulirize bulungi abali mu kibiina ekyo bonna nga bemubalaba ebigendererwa byabwe byebya Nuupu naye obwongo bw'abantu bubalaba nga abakyali ennajja nankumbi ewamuli ati ne Nandala Mafaabi kubanga bonna nga bwe baava ennajja nankumbi batandikawo ekintu ekyo ekibiina ekyo. Era singa baafuna abantu balala nga be bayima baakyo kyalibadde kyekiddirira naye olw'okubadde abantu babatunuulira bo babalabanga baga nti bayinza okuba bakazanyirizi buyinza okukyenkya ne baddayo mu FDC ate FDC nga bamaze ddo tugamba nti yayingira mu yero. Kati abantu obwongo bwa bannayuganda luboolaba ebyobufuzi babitegeera naye abantu babalabanga abatabitegeera naddala abantu abali ebweru wano. Ekyokubiri omugenzi Kyanjo yali atera ennyo okikozesa Hussein Kyanjo ng'agamba ffe tulemeddwa naye bo bano abantu baffe betukulembera b'okwegatta kwabwe beegatta dda. Emyaka emeka egyo Kyanjo we yayogerera kyemabega nnyo b'okulonda okwo kwali kwa ddi era lwe bagenda mu kwagala okwegatta okwo okwaliwo ne Ssebaggala nga waalina buli kimu kyonna njukira bulungi baalina Namboole. Olowooza kiyinza kubanga kitutte ebbanga nga neerabiddemu katono naye Ssebaggala awo Hussein Kyanjo lwe yali azze okwesimbawo okuba pulezidenti amala agambe ajje ku bwemupi bwe Makindu abuwangule. Kati bagenda Namboole that is 2011 era lwebwo Jeema lwe yegatta ku FDC ne bavaayo nga bakkaanyiza tyatutambule naani ne Besigye kwolwo kati ebitagalaawo ne bikoma. Kati Kyanjo waleetera ekigambo ekyo naga nti bano abantu baffe betukulembera abalonzi baffe ffe tubatawaanya bali united butereevu. Kati olwaleero kyekino kyolaba nti ekibiina ekyo ekyabalukwago kyekigambo kyenkulaga nti abantu kigaanya okubayingira mu mitima batunuuliranga abagamba nti ekikireese kulwanyisa ki NUP so si kyekyo. Era bw'oba otunuulira mu bibiina batulugunya NUP batulugunya naabo bw'oba ojjukira lwo baali bagenda nga bavudde olunaku lwe balangirira okwawukana ne Najja Nankumbi babakuba emiggo ne tiyagasi n'asukka bakuŋŋaanidde nange namulyako ne babalemesa okumaliriza ne bagenda ku Katonga nabo ne babalumbawo nga bola bakola NUP nabo bakola. Era olwaleero balaba tebasobola kukuba lukuŋŋaana bweru nga tebali wali waabe ku Katonga. Era ojja kubalaba bagenda okutandika okubakuba emiggo naye olw'ensonga nti abantu babalabanga abagamba nti nammwe mujja katolaba olwaleero Wini Byanyima nga betusuubira nti asobola okujja okwesimbawo kituufu asobola okujja okwesimbawo naye kati bannayuganda buli gwe batunuulira kino njagala nkikuwe nga nsinziira buli gwe batunuulira ne bagamba nti ajja kuba pulezidenti ne bw'oba ebigambo byo birungi bitya bakulabanga ze okulwanyisa Bobi Wine ate ng'ekyamazima bekikola ki bwe kiri naye gwe basinga okusanyukira gwe kuga kati nga bolaba olwaleero Lutamaguzi ne bwono abadde wali nga tannaba kujja kwegatta ku Bobi Wine nga ne bw'ojja n'omwogerako ekigambo twamusanze ayogera ku Bobi Wine bwekiri nga olitayinza kikkiriza kituufu ng'omuga gw'olimba Lutamaguzi tasobola kubanga ye okuva lwe yalondebwa nga kadi alina ya DP nga ye awaana Bobi Wine mpaka lwe yatuuse n'ayingira naggwerayo.
oba okutegera bulungi kakati nabo bwe batu ekankuwe ekyokubiri kyekyakaluka ekawempe akabadde akaluka ekawempe waliwo yajja ani mwerabidde erinnya omusiraamu oyo eyesimbawo naye nga ava mu balukwago gundi bamuyitangani ono balyoke bamugamba aveeyo alekere nalukoola n'alema yalina nakagaali mwerabidde erinnya lye linvudde mu mutwe bannange kakati yeyitanga simanyi suuti kesi simanyi suuti w'abakyala biki ebyo kati ekimala eggobye mu kibya okkakasa nti lukwago tebamuliiko lukwago lwe lunaku lwe basituka ne bagenda kampeyini zaani zannalukoola tujjukira bulungi nnyo n'azigendamu era ebibuuzo ne batandika bimubuuza ne muga nti waliwo owammwe olekawo otyo owammwe n'agamba nti ffe tetusimbangawo muntu nzijukira n'abedi bwanika yavaayo naye n'akyogera lukwago n'alangira yalina ku CBS n'agamba nti ayinza okuba waffe naye ffe tetusimbangawo muki muntu kubanga n'ekibiina tebanna batukkiriza kiwandiisa tunasimbawo tutya omuntu nga n'ekibiina bakyaganya kiwandiisa ffe tetumuyina ffe kyova olaba betwagenza okulaba mu kalulu kano akeekawempe ffenna nga twegattidde wamu asobola era asaana innalukoola teriyo yavaayo n'avuma lukwago era buli muntu yamukubiranga mu ngalo oba ontegeera bulungi kati olwaleero kyenkulaga nti essaawa eno babatunulyanga jjejjerebu bagandi bajja kulwanyisa Bobi Wine buli avaayo naawo tulina bebi omupya mu ggwanga yazaaliddwa lunaku lwaggulo era nga Mathias Mpuuga Nsamba ye yavuddeyo n'ayanjulira ensi nti bebi azaaliddwa naye mu butongole tujja kujja tubategeeze ng'ayise mu mitendera emituufu omuli okutandika okwavula ayimirire anyweze ebigere bulungi nga bebi oyo ye Democratic Front. Mathias Mpuuga Nsamba leero yewaggula ku NUP ng'ensonga emu y'ensimbi 5 abaana ne bagattako 10 ne ziwera 6 entabwe eyo gyeva ne yewaggula bamugamba weetonda agaana nafuuminga oba ne bafuuminga ekisinde ekyatuumwa Democratic Alliance kuva mu Democratic Alliance leero jo yatulaze DF Democratic Front. Kibiina kino si kipya bategeezeza nti kyafuumingibwawo mu 2010 kikadde bo bayise buyisi munda muli ne bazza ekibiina ne bakitwala kakati ebirala bitwagala tutunuulire ye bebi ono omulowoozaako ki bebi yazze nga ali mu kala za DP bebi yazze abantu babadde baga nti bandiba basigala bamisinga kakala ka DP nga mawu yabagoba mu bugobi kakati bebi kaba mwambaza obusuuka bamuseeke engozi eza green olowooza ki ku bebi omujja ono mu byobufuzi by'eggwanga Uganda neva ompitewo ono agenda maaso neyaziza zibadde ejja ngamba abantu kwanza Empuuga muyiganyiza nankubidde essimu wano nenjogera naye tubadde netukwataganira ddala kwa ye musajja wa Mpuuga nnyo naye nga nze ngamba abantu nti ekyobulabe kye tulina kyokka ku Mpuuga kugaana kulangirira wawaagwa bwasigala bwatyo agenda kutufuukira kyabulabe nnyo mubadde mwagala alangirira ekibiina bwe yalangiridde nenkubira amasimu bwe mbadde ngamba abantu nti ngenda kuwuuta ne ku nkoko kubanga awazze kati we tubadde tumwagala naye wali abadde yeekwesa ati ng'agenda kutawaanya abantu okumwawula ng'agenda mu bantu ng'asaba akalulu ng'agamba nti nze nkyali waki
wa NUP wampuliddeko nga nangirira nti ngivuddemu kitofu abadde nga abyogera kati abantu nga bibatabula era nga abalaga tibiri ebyaffe byatutabula n'oli mu biveeko nga bwe bagenda baga nti ffe twagireeta ffe twagizimba kati abadde ajja kutambulira ku nnono eyo abantu baffe tolowooza nti buli muntu asobola okwawula ekiddugavu ku kyeru mulimu atasobola nga naye oba oliawo mpuuga byayogera bituufu ye n'agenda n'ekyo naye nga byayogera si biki si bituufu kati olwaleero ke yavuddeyo yamaze okwekkatira mu ttaka ye yagenze wangisebo era mulinde nze kyemwagalako atambule n'ekibiina kye tuukire ddala 226 mu kulonda bw'anaaleetayo ababakuba yennyini tasobola era nze mwagala nnyo alangire bamuteeka ku kyabwa pulezidenti kubanga ayinza okwekweka mugezi nnyo omutwe gwe gumulimba ogwo nti mugezi akyayagala okuddayo e Masaka era kati ab'e Masaka ffe tubakubira omulanga nti wuyo kati abadde ababuzaabuza kubanga waliwo ne we yali ku mukolo ogumu nga yerangirira nga ne kkala eziriwo myufu namulaba era ebibuuzo baabimubuuza n'abagamba nti mwe temumanyi kaadi yange gye ndiko ndina kamisona mulamba mukama wange eyampa n'ekifo ekyo kwekangabiriza kati ab'e Masaka mwamaze okitegeera takyali yakoze atya n'ekibiina kye yakirangiridde oyo ogenda kumulaba agenda kubeera nga Kibirige Mayanja agenda kwerabirwamu siko bayita omuteeketeeke n'ab'emmengo bafuule nga ate bamwerabire nga taliiwo kubanga ekirungi ekiriwo kiba kizibu nnyo kabaka okuddayo kuwa obwami bw'aba yabukuwa ekyo kitoofu tatera kuzza muntu gwe yawaako akumanya nti wafuuka feeriya bwakuta n'oyingira mu byobufuzi bino ne bw'okomawo oba feeriya tasobola kukuwa okujjako akuteeka mu bitongole bye n'otagalira eyo ekyo ojja kwesiŋŋaana nga kyamukoze n'amujjukira n'amuyita n'amugaa jangu obeere mu bitongole kiyinza okumuyambako naye mu byobufuzi tugenda musiimuula gurupu yonna nga bwogira batudde ku ntebe awo bonna obalaba ate leero gwe nasaasiddeyo oyo mbwattekamu oyo ye namusaasidde kuba kino atawaanye n'entebe eyo okujja okufuga yasi bwe gwasoose mu byobufuzi era ku luno weevu ye yamuleeta naye ate yasinga kubanga yakeesimbawo emirundi eki guno gwabadde gwakuna n'afuna omukisa yagulinyemu yeesabye kazambi yenna ne b'omunaaza mpozi nga omusudde mu nnyanja oyo gwolaba mbwatekamu ye namusaasire nga bwolaba tebo yaabwe yonna bwetudde nga bwogitulira bwogiraba oyo mbwatekamu kati bwomala okuva ku mbwatekamwa ono ate emabikka eye temuli kubanga yajja era naye yajjira ku weevu ya Ssebaggala oba ojjukira obulungi Ssebaggala kubanga Ssebaggala yaleeta ababaka Bassebaggala baabo babikke baani Ssebaggala yaintroducinga mabikke era bwe yatambulira ennyo najja mu paaliyamenti era bwe yatagala n'ava ku Ssebaggala n'akolawo ekibiina kye bwe yakomawo teyadda mu paaliyamenti ne bamukuba ali eyo atagalire owulidde ogundi n'amukuba ono omulangira Simbwa yamugjayo in fact kati ne Simbwa yavaayo kati newaddayo kasozi ate naye n'avaayo kati ate bwe yajja nereetaani ono gundi nyeko oba tutegede bulungi naye bwe yavaawo avudde ku bwemupi n'ajjako ku bwa mmeeya ne bakuba yabuvuganyako abameeya twalina 6 teyakwata kyakusatu ng'alinga ataali mubaka political failure kakati oyo bonna nga balaba tulinawo Lubega Mukaaku oye Lubega Mukaaku okuva lwe yava e Bungereza n'ayingira mu byobufuzi bya wano ye byamutabukako kubanga talina kibiina kyatagenzeemu Lubega Mukaaku presidential material yeesimbawokko ku bwa pulezidenti naye abantu babaga nti yeesimbawo abamu bawakana era bwebanyumiza logati Lubega Mukaaku yeesimbawo nti olimba niwe olwaliro bw'abeera kazina loga ffe twazimba Bob Wine gwe nga tosobola kwezimba ate ozimba omuntu kubanga ye yennyini tasobola olwaleero Mukaaku gwenjogerako Mukaaku ekisooka teri kyasinga kulemesa byabufuzi bya Mukaaku nga butaba na parking kubanga Mukaaku abadde talina parking agifunye kuno Museveni nga abawadde ssente zino z'abawadde luno ez'abatabula n'ejjeema ezo kasaba azikwata abo abasatu oyo Mukaaku ne Lubowa Mabikke n'oli Lubowa nezibatabula n'ejjeema n'alyokaga nti kyekiseera nfune ka parking nebeka n'abakasiisira nkateekewo n'akyusa ne ku masuuti gulaba oyo tulinawo Abedi Bwanika ate yoyo muveeko kubanga Abedi Bwanika eyamuyambye
eyamuyambye okufuna ku bukulembeze Bobi Wine ye alibadde amwagala nnyo nga ne bwamulaba yamugjamu engatto bwe yeesimbyewo emirundi emeka kuba president olaba yalema kusumba kyaki mubuuzi olwaleero kyaki ye gyeri kubanga pasita neeri luddawa anti gimubuuzi gwe omuyite mpolampola omubuuzi nti baatugamba oli pasita kyaki ye eririddawa ekyo nawe kubanga okuba ne kyaki oba mukulembeze era oba w'amaanyi naye olw'okubadde tasobola kukulembera ne kyaki teriiwo yamulema Bobi Wine n'amukwata ku kitogi n'amugaa jangu oleme kuva mu nsi muno nga tofuze okulembereko naawe najja n'akulembera n'agenda e Masaka najja naye yeeyonoonedde ate netajja kudda ekyo nkubuulira n'otusinzira tusabe Katonda atuwa obuwangaazi 2026 tujja kukomawo wano nga bonna be tugenze tubamenya nga tubamenya kubanga bonna nze kye nasinza okusanyuka nti oyo abadde alangirira enkya n'eggulo era nga ye ne wabeera ku CBS ti nkyaliwa NUP nkyaliwa nga ye nga mugundi akaana n'akimubuuza lwaki tova mu kibiina kyamu nkivaamu ndagawa nze nnyina ne kadi yange gye nagula era ndi bwe nti kati naye yawedde nga babaddayo eri awo abo wawakozi wekabonera kibanja kabonera ng'atawaanya abantu kakati bafunye n'abantu kakati bamanyi kati bategedde nga boolaba gundi ani Kagabo ye bwe yalangirira unaga nti nze nsimbudde kati aba movement ate bamukuba amayinja buli nkuŋŋaano zibabeera bwe bamukuba amayinja kakati ne bano olwaleero balangidde ogenda kulaba tugenda kunyumirwa nga batandise okutambula kuba bagenda kutambula naye ekirungi ekiriko nti bo balina backing tebajja kukubwa tebajja kukola ki gwanaagenda okubasimba ebibuuzo gwe bajja okulagirira abasajja bamukube aze kutabula lukuŋŋaano lwaffe luno kakati abo boolaba era kyekigambo kiri kyegamba gwe ekibiina ky'abalukwago kimaze ebbanga kyo kitongoza basiitaanye naye kino tetwakiwulira nako tebaasabako na mikono tebaakola ki bwakedde enkya nga baga tetukyali mu kisinde kati kibiina kiwedde kyayiseewa kati kiri kyenkugamba nti pulezidenti bano bonna abaleeta kumanya kubanga akkirizagaana enjogera eriwo nti bekaba kaliro ku Bobi Wine kati ate ye mu Buganda yavuddemu ate bano batandise okutagalira kyekyayombesezza bali boolaba omusajja tubadde tumanya ali mu Buganda mwe tumukwatidde mwe tumunywezezza zitukira akalulu kaali ka mwaka ki Elias Lukwago yayimirira n'agamba bannakampala nti bannakampala ekyokukola mukimanyi ne bagenda mu byalo eyo kuyega Kabesigye ekituufu nga bannakampala ekyokukola teyakuba laale yaddeegi tiyakuba abantu bamanye ekyokukola yabeeranga na Besigye nga banyoonya kalulu eri mu bitundu by'eggwanga era abantu bake ye gye yasabiranga kalulu k'e Kampala teyalinyako Kampala kuba kampeni najja ne bamulonda n'akoma okuba kakati bw'oyogedde statement eyo gyogaye nti abawano mu Buganda bamanye ekyokukola bakimanyi abo ne banabaleeta batya kati Bobi Wine yaseetudde wano Buganda amanyi aginnyikiza kati yamanyi ekyokukola wano wo bamanyi kuba ebyobufuzi bya Uganda wano bitambulira mu Buganda. Njagala kubuuza nga tuva ku bakulu bano ebibuuzo bibiri ne kansooke n'ekimu. Wawoolaba ekibiina kya Mpuuga mu 2021 okiraba wa nga kikoze kitya? 2026 olaba wa ekibiina kya Mpuuga kino wakati mu kuteekawo okuvuganya okw'amaanyi nga ye bwagamba nti bagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga? Anti ekibiina kwe tukitegeerera nti kizze n'amaanyi kubanga ebifo tulina bingi si bwe kiri. Tulina ebifo ebyabakansala, tulina ebifo ebya local government, tulina bingi si emupi byokka. Kati kwotegeerera kino nno kizze ng'ebifo ebyo alinamu obukulembeze. Kati olwayo nga bwolaba ekya bidandisale tebalinayo omubaka mu parliament, kati nakyo kimanya weekiri 2020 twakya ati nakyo kyaleeta omubaka omukiise gyali. Kati awo naye gwe tumulinda we tugenda omulabira aleese bameka kwaye muteeketeeke era yeeyogerako muteeketeeke era bwe yabadde ayogera walinga alaga otegedde bulungi kwa tumulinda okulangirira abantu be. Nawulidde mu kwogera nga babagamba mu kusookera ddala basoose ne babagamba mu kulangira baga nti tugenda kulonda akalulu k'abavubuka naye abavubuka mwenna abali wano mugende mwesimbewo mu bifo tubaagala nga mukoze mutya.
ebibiina by'ebyobufuzi ekibuuzo ekisembayo ku mbozi y'abano ebibiina by'ebyobufuzi ebimerukawo buli lunaku nga bivaano mu Buganda we bagamba nti mwami Museveni akyunyizaawo nnyo yaali mu kwetereeza yeetonda bano bafuuminga bibiina bya bufuzi ebibiina bino ebingi ani gwe biyamba yaali mu kwetereeza kwetonda ate ateekawo bibiina so si bano babiteekawo eno yeetondera Uganda n'Abaganda ate ateekawo ebibiina waliwo possibility nti bano bonna bali wansi we tekiriko na kubuuza nze nkugambe tunula olabe jo baabadde n'olukuŋŋaana walabye wadde tiyagaasi wadde ki tekisoboka naye kati wa NUP avaawo agende ajja Makindiwa ne bwana abazze kutongoza bakansala ye Mathias Mpuuga Nsamba omuteeketeeke ow'ekitiinisa ow'ekitiibwa 5 luka 10 bibiri ku social media ekyo kyamusuula si byange kale twagala kubeera nga otuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo nzikiriza mukwano gwange tusobole okubeera nga tweyongereyo mu nsonga endala tukujjukiza okubeera nga otwegattako ku mukutu guno mu ngeri yagenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga likinga video yaffe ensonga etambulye eddala masavu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu